bategeeza nti bategese okwekalakasa okwemirembe ku kitebe kya America mu kibuga London mu ggwanga lya Bungereza. Ngero kwekalakasa kugenda kubeera na kozomwezi 24 omwezi ogw'okuna mwaka 2026 kujja tandika saa 5 ez'okumakya kumekezo saa 11 ez'akawungeezi nga bakubira omulage eggwanga lya America okuteeka envumbo ku Ssaabatemu Museveni okulekerawo okutta n'okuwamba abantu saakira musaba asumulule abasibe bonna ab'ebyobufuzi. Kale bakutegeeza nti beera bulungi nnyo ku nnaku z'omwezi ijja kuba lwakutta nnaku z'omwezi 24 ndowooza lunaku olw'okwosenkya mubeereyo bulungi nnyo musobole okuba nga mulaba eneetegeka eno abajja bagenda okweteeka mu kwekalakasa okugenda okubeerayo mu ggwanga lya Bungereza ke kakalango nakabateereddeyo nawe nakapostinga. Alright, akalanga ak'okubiri. Akalanga ak'okubiri kakutegeeza nti National Platform People Power California Chapter. National Platform People Power California Chapter demonstration. The demonstration will take place on 28th of April 2026, time 10 a.m. up to 2 p.m. California time. Meeting time or meeting area, Highland Metro Station, North Hollywood parking, North Hollywood Metro Station parking. Museveni wanted, Muhoozi wanted, and the entire regime is wanted for crimes against humanity. Kale abakulembeze ba National Platform chiwayi ekifuga oba ekiwangalira mu California ekikuteeza balina kuteekwa kukalakasa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno mubeereyo bulungi nnyo bannayuganda mwenna abawangalira mu ggwanga lya America naddala mu ssaza lye bayita California egenda kubeerayo okwekalakasa. Katugende kalango akasembayo. Akalanga akasembayo kagamba bwe kati. Zoom meeting. Ugandans in Europe united against Museveni's proposed sovereignty bill. A new breach of the constitution. Robert Chitunzi will be in attendance. Mr. Joe will be in attendance. Mrs. Mali, Mr. Hafiz, Richard, Maureen, Isaac from different countries. The Zoom meeting will take place on 25th April 2026, time 19 European time. Meeting ID 859208405526. Passcode 558329. Partless, tribalist, religiousless Ugandans, we are not foreigners, reject the bill. This is a national calling. Kale mwenna bana Uganda abali mu samazinga wabula abategeeza nti ejja kubeera Zoom meeting akumutimbagano. Kale ngenda kubaterayo akantu kano ku page zange zonna musobole okubanga mukala bulungi nnyo buli kimu mujja kuba mukyatendingako musobole okubanga mubeerayo ku event eno eya Zoom meeting bana Uganda bonna gye bagenda okutuula okulaba nti bakola ensonga zaabwe ez'okuba nti bateesa ku nsonga z'enkyukakyuka. Alright, obulango buba buweddeyo. Alright, okusookera tukyakungubaga eri Munnayuganda munnaffe mwannyinaffe era omukulembeze abadde akiikirira ebizinga by'ekalangala kati omugenzi Helen Nakimuli yatuvuddeko mu nnaku gye buvuddeko katono nnyo mu ngeri etaategerekese era omubiri gwe gukyatambuza mu bifo ebyenjawulo okuba nti abakungubazi bamukungubagira n'omukubako eriiso erisembayo wenzijjidde ku mpewo kati nga okumukubako eriiso n'okumusabira n'okubaako obubaka obwogerwa bufundikiddwa ku kibi kya National Platform ekavule era kati mmanyi omulambo ogwo omugenzi atwalibwa ku kanisa y'Abathodokisi Namongoona ate nabo bagenda kumawa olumbe mpaka kumakya lwe banamusoba emmisa esembayo ne bamwolekeze ku butaaka gye bagenda omuwummuliza Mukama amusonyiwe byamusobako byonna kubanga ffenna enjawulo Yakobo. Kale bimala okubanga mpisiza obubaka obwo njala otwala okubebaza mwenna abasobodde okuba nti mubaddewo mu biseera ebisembe by'omugenzi oyo. Omanyi kuno ku nsi tubeera n'abantu bangi betusinkana naye singa Mukama akuwaayo chance ng'omaze okufa n'oddako kengulu n'olya ku biga ebintu byakwogerako otegeerera nti either wali wayokya wa otegeerera nti ensi badde ekwagala nga tomanyi. Manyi ebiseera ebisinga tubeera nnyo wano ku nsi nga tuyinza kumanya nti abantu bakwagala oba tuyinza kumanya nti abantu bakubalamu amagezi naye nga olunaku lw'ova mu nsi Katonda lwakujjula
wattu abantu beyunira nnyo kuba nti bakutegeera nnyo n'okusinga gwe badooza nti bakutegeera. Kale kyekitiibwa abantu kibalina okuwa omuntu asembayo mu bulamu bwe. Kale kitalo nnyo ddala Mukama omugenzi amwe ekyumulo eky'emirembe. Tugenda tandikira ku security alert nga bwe baddeko emisana nezigende bwa security alert ngera kuddamu ezimu ku zo then tulyoke tugende maaso ne video eyatuleese. Tugenda tandikira wa katandikire ku security alert zennyini. Okusokera ddala emisana nkoze ka video mbadde mu t-shirt yange enzirugavu ng'erimu n'obukoloboze obweru gyeri ku mutimbagano agitaddeyo. Gye mbadde mutaddemu security alert eziwera ne information. Muno mwensalidde nti tekyandibadde kya buvunaanyizibwa okutereka Honorable Nakimuli nga tetegedde yafudde bulwadde ki lwaki. Kino kigenda kuwa mu 7 omukisa okuba nti buli muntu gwasobola okujjawo amujjawo ne watabawo kikolebwa ku mu exposing kulaga nti ensi etegedde nti bamusse wa system yamusse. Kuba kati bwe bange eddwaliro lyatumye postmortem gye bamutidde tebatwadde postmortem. Bitongole byonna tebyogera batuko omutwala mu parliament kati basime postmortem kitegeeza nti ekitta abantu kigenda bwe kito maaso nga Museveni ayitawo nakyo nga tebategedde afudde ki ani amusse. Era n'ensaba tebakiba kisoboka family esobola okufunako samples ku mugenzi nga tebannamutereka ate zigende zikolebweko abakugu ab'enjawulo basobole okuzuula kye kyase nga tetugenda kulinda yemula kuba emulago tukimwe bulungi nnyo postmortem nyizo tezifulumye so kyembadde mu video so semisana. Era n'ensaba abannamateeka bali mu kibiina kya National Platform okuli Leader of Opposition mukulu Joel Ssenyonyi, Honorable Nkunyingi, Honorable Musisi, n'abala mbasabye nti bwe kiba kisoboka ebigambo twogedde bingi nnyo mu kukungubaga era ensi erudde buli omwamu ogeddeko birungi teri amwogeddeko kibi n'ebigambo mwogedde njala mbiteeke mu nkola nga temufuddeyo kutya oba kutirira mukyalo oyo. Muteekewo ko for the first time kyetuyita entiisa yeruwa. Omukyalo eddwaliro lye yafiiridde ne dokita waako muligguleko omusango ogw'okulaga ajjalira omulwadde n'atuuka okuluuzinga obulamu bwe nga beesudde egwa naggamba. Era essaawa zino singa oyo omusawo n'eddwaliro lyaggaliddwa dda nga n'omusawo ateekeddwa emabega w'ekkomera abitebye omulwadde yafudde atya. Naye mu Uganda nga mukimanyi nti buli kimu kitambula gadde nga linga embwetundo omuzigo nti gugunadde bangenda gweriira. So badde ngenda kusaba abakulembeze ba National Platform naddala bannamateeka mugende muggula omusango ku ddwaliro eryo ne nannyini n'abasawo badde mbona bakwate bannyonnyola omugenzi yafudde ki. Bwe mba temukoze kintu ekyo kugula musango ku ddwaliro eyo ku nfa ya Nakimuli kitegeeza buli abawadde obubaka mu kukungubaga obadde olimba. Nkiddamu bwe mba kuno temusobola kugula musango ku ddwaliro eryo n'omusawo yabadde ajjanjaba Honorable Nakimuli buli awadde obubaka mu kufa kwa Nakimuli kembere mu parliament mwenna mubadde mulimba. Awo gema kwekansaamu kino nkiddamu bwe mba temufuddeyo kugula musango ku ddwaliro eyo na musawo oyo kukwatibwa abitebye buli obawadde omukisa okwogera ku mukolo gw'okuziika Nakimuli oba okutambuza Nakimuli ebigo byeyogedde obadde olimba era tokakasa nti obadde oyagala omukyalo oyo. Tulina bannamateeka bangi mu kibiina kyaffe, tulina bannamateeka bassekinnoomu n'abatali mu kibiina abasobola okugula omusango ku ddwaliro n'omusawo ne bamuggulako omusango okulaga ajjalira omulwadde n'atuuka okufa buli omu ne yeebuzaabuza. Ngenda base mubanga ebigambo mbadde mwogedde ku muwala okumukyalo oyo Honorable Nakimuli bituufu. Mugende muggule eddwaliro muligguleko omusango litebye omugenzi yafudde atya era kikyamuviddeko okufa. Mutakikola walayi ngenda beewuunya kubanga omugenzi tasobola bawulira kyemwali badde mukola mulwanirira kwe kumanya enfaaye abantu abatwaga mu katego kikamu lwaki. Naawe gwe kennyini enkya ogenda kufa mu nfa y'emu ani agenda okwogera nga ofudde. Tusigale nga tutambula ku ekyo nti buli muntu agenda okufa enfa etetegereka n'ebyamusse tetubimanyi kuba tuba tuwadde Museveni omukisa nti tebafaayo yekaleka tumutte. Si yasoose Serena Nabanda yafa mu nfa y'emu, omugenzi Nyakalima yafa mu nfa y'emu, omugenzi Dr. Spina Kizito Lwanga yafa mu nfa y'emu, n'abala kifuuse ruti nti muntu afa postmortem neebula naye ng'ate abasse tumanyi bulungi nnyo. So yenna abadde ku mukolo ogw'okuwerekera mu nnaku ezisemba za Harry Nakimuli bw'oba tosobola kuteekawo initiative ya kugula musango ku ddwaliro eyo na musawo oyo bawo bwewaka obwadde bwa bwereere era ge bayita amakwekansaamu ekyo nkivuddeko sagala kirwako baka bangina bwadde emisira bubaddeyo. Kalugera ku security alert esooka
Secretariat esooka sigenda giddamu kubanga njikoze emisana mujja gikola ki mujja giyitamu gyeri ebadde emisana sigenda giddamu kankole secretariat eno egenda okubeera jenno yonna mugiwulira bulungi nnyo katutandika nga bulijjo nvumbula n'enzuula ne mbaleetera abemagazza ne bemagazza abategeera ne bategeera nze naawe tujjukira mu biseera bye basibira mu bbwa bamagulumeero abakunguuza bajjajja baffe okubajja ku lukalu lw'abakaddugala babatwala ku nkalu gye bali essaazi ne gye baafuuka ababudamu bajjajjaffe babakola ebikolobero bingi nnyo nakati ebitasasulwanga era ebitayogerwangako wabula bajjajjaffe bayitirira obungi baakolebwako ebikolobero n'ebikolobero bino byasooka okuba nga bikambwe nnyo nga bitiisa n'ababali babakolako oluvannyuma baatwo ne bateesa abantu bajjewo tutya mu ngeri etagenda kusasamaza mpuliriza bulungi mu secretariat abantu bajjewo tutya mu ngeri etagenda kusasamaza nga bagulumeeru babikola mu secretariat baakolanga batya bamagulumeeru baamanya nti bakaddugala bano wattu balwala bwe balwala bagenda luddawa mu malwaliro tulina obbateegerayo tubanyigireyo ne bamanya nti bakaddugala bano balina okulya tusobola bateegera luddawo okubajjawo tusobola obbateegera mu biriro by'emmere bateerayo ki kanyo kawulire ne bagamba bakaddugala bano bamala okukola bagendawo okuwummuza ebirowoozo nti ebirowoozo babiwummuliza mu mabaala ne bateekayo abantu baabwe nabo bagirangayo eyo bakaddugala bano bagenda ludda okufuna emirembe battu bagendako mu sawuna mu sitiimu ne masaagi bawummulirayo abazungu ne batandika okukola enkola gye bayita operation cleansing ey'okunyigiriza omuddugavu mu ngeri eri sophisticated kubanga nabo baatuka ekiseera ng'ebikolwa bakola ku baddugavu byali bizibu ngeri batuuka n'obbikola ki obbitya kati kino njagala mukiwulire eno secretariat nkulu nnyo esinga zonna ze mwali muwuliddeko kantekerawo na kitabo kyo eno secretariat nkulu nnyo esinga ne ze mwali muwuliddeko efa ya honorable Nakimuli mugirabye n'abalala gyenge gye baze bafaamu bikkula amatuugo kanula amaaso ku ssimu yo wuliriza enzita abanyarwanda gye batamba na Uganda enzita yo si baagiteekateeka enzita yo basoma-nsome era bakoppa-nkoppe tebalina formula eyaabwe gye balina gwe tolooza nti genocide yatandikira 1994 mu Rwanda no genocide zaaliyo ne mbazungu genocide mbazungu zaaliyo fe abaddugavu entalo ze twalwana nga zabeeranga za occupation to occupy what to expand our territories ze ndwalo ze twalwananga okugaziya ensalo zaffe zentalo ze twalanga bajjajjaffe ne abazungu balwananga entalo ez'okusaanyawo amawanga bo beddiza ebitundu ebyo abanyarwanda ze bakoppa genocide teyatandikira ku bo bakoppa nkoppe kati enkola endala empya eriwo gye mutamanyi gye batumalirawo ze zino enkola wammanga 1 enkola ey'okuttira abantu mu malwaliro tetandise leero eyo ebeera sophisticated system omunyarwanda agikoppa ekampala kati eri mu nkola abantu bangi battibwa mu malwaliro mmwe nga temumanyi bakuteegera mu malwaliro mujjukire kati SFC yonna ejjudde mu malwaliro gonna almost 80% amalwaliro mu Uganda gatekingibwa over SFC kitegeeza nti yo system bagikoppa kuba magulumeeru bali mu gikola enkola ey'okuttira abantu mu malwaliro bagikola eyo weeri ompulya bulungi nnyo enkola ey'okubiri enkola mu batuttira baziyita restaurants oba hotels enkola gye batuttira mbagiyita hotels or restaurants gye muliira emmere ekyo bulijjo mbadde temukitegeeranga mwe mbadde temusobola kubuuka nnyo nti lwaki ennaku zino restauranti zirangibwa nnyo n'okusinga ekintu ekirala kyonna ku social media zihaipingibwa nnyo n'okusinga ekintu ekirala ku social media mubadde temukibuukanga kiri nti bano babateekamu ssente okutandika restaurant ne zibuuminga buli muntu n'ogendayo naye ako serving oyinza okuba omanyi naye ng'essuwaani kuwaliridde emmere sutu bw'okoteddemu tomutegedde
bulijjo mwebuuza restaurant ze bapika ku social media restaurant mwebuuza lwaki restaurant ziri zinaasangwa zigudde batandiseewo empya kumbe system bagikoppa bantu bangi baliridde obutuwa mu restaurant nga tebawumanyi restaurant zino si ze Kampala zonna. Be very careful whenever you are when you are associating with Ugandans, more especially those who have restaurants or bars abroad. Be very careful. Be very careful. Restaurant ke kamu ku katego Museveni kabaddatiramu abantu lwaki nti ogenda n'olya emmere nga wali tomanyi nti waliwo kintu ekiyinza okubeerawo within a small period of time. Ate olubuto lwatabuseeko nafunye alusa zesitegeera alusa ne ziva mu lubuto ne zidda muno ne zifuuka kansa gwe n'ogenda bagenda okukususa mu ddwaliro nga waweddeyo dda. Kiki? Restaurant. Onaga nalidde emmere gindi naye seewulira bulungi gwe n'ogenda restaurant. Nanywedde omwenge naye ebbala gye nanyweddemu njeesiga mwenge bba. Massage para steam ezo nazo teziridde bantu woowe olw'ensonga nti bakimanyi mbale temusobola kuzuula akakodyo kano kasookedde wano. Massage para steam sauna kuba mu steam obutwa obuyingiza direct ombiri gweggula kati steam olina kuyinga tomanyi most nga balina gwe bagenda ottagetinga obanga obuyingiza kati ezo system bati muzimanyi nti restaurant ebbala sauna amalwaliro ye system 7 gyabaddatiramu abantu silent nga tewala yagala gitegeera. Kati omanyi nze embeera kuno nga nkola research wange akatambi kengendo okuleetera omuvubuka ono mwenna mumumanyi muyimbi wabula ye ajidde mu tteeka erigamba nti buli muyimbi afuna hit bamuloga batya either bamusindikire emmere oba bakola batya naye nga emmere egyo bakuleetedde ebeeramu eddagala. Njagala owuliriza akatambi kano okawulire bulungi nnyo. Bino ebigambo si byange wabula nkafunye nga point of reference ku information gyenkuwa. Bino ebigambo si byange nkiddamu eno disclaimer ebigambo mugenda okuwulira si byange wabula mbikozesezza nga point of reference ku bintu bye mbadde temmanyi nti bituufu. Kankakuzannyira wano ono omuvubuka bamuyita Likodi Era Butida abadde annya sitole z'eddogo nti bba bamuloga bayita mu mmere naye nga yamuleetera emmere mumanyi bulungi nnyo. Ebigambo si byange. Lindako njala kuwa point of reference. Kasana kuba bakabasajja bwenti banyuma dukira twali kyali mu lockdown bala bamanyi gali manje mu wali wagulu nnyo abasajja basindika buli kintu ze basindikirako omusajja nandeetera emmere awo mu ghetto chef omu wano ku TikTok wamaanyi abeerako ku TikTok nandeetera emmere waliwo tewaliwo n'atuleetera emmere awo mu ghetto nga bataddeko bigreens byabwe bataddeko nti minisita waffe twagadde tukuleetereyo kamere yeze chifu godi omufumbi yeze chifu gundi omufumbi w'oku mikolo mulimu n'ennyama nga omanyi baggetto yite ebiseera bye tuli mu lockdown twali bayala muna emitandikira bongo twalya muli nze bakyali bange nabongo jipiri bani bonna abaaliwo bonna baalya mugwe mu mmere ne musokomera enjala kati kumbe bakola ki batugatta tebakoma ku nze ne bagenda ne batayiza muganda nga omugenzi sitizo loyo ate ye kyebamukola kyatwala bulamu nti sitizo yafa. Gwe bino byakugamba ebintu byaddala yakufa naye ndoze ejja kuba mboozi ndala soka tukwata wano yakazinga wano ye mbazi yemu yeeyo gande bana abasajja bazze batuteteya bote kulaba bulabi kumaanyi we kati naze nina abasajja nina abalenzi b'ennewunyano nemubuuza nimwe mukikola mutya mwana obala kubo babaddeyo nga tebazungirazungira mbayimbi abo bakadde kati ebadde point of reference ku information gyenkuwa njagadde otegeere point of what? Point of reference. Ekyokulabirako
nenga nkuzaayo omanyi ekizibu kye tulina abaddugavu twagala nnyo okulabako baani okumanya ekitali ku muzungu omuzungu lwaki omuzungu ayona sente nnyo mu research omuzungu lwaki tanyoma intelligence one talina kintu kyanyooma ffe kyekizibu kye tulina abaddugavu tunyooma tetumanyi kola research tetumanyi kwetegereza nsonga tubuukira obuukizi kati nkugambye nti bw'otunula ebyafaayo Museveni ne banne n'abanyalenge gye batamba na Uganda si bagibangawo basoma mu bitabo ne baginitiating ogiteekawo nemwe kye mbali temumanyi nti abasinga otutta bayita mu restaurants bayita mu mabaala bayita mu malwaliro bayita mu massage steam sauna gye bayita kati ono omwana byayogedde eringa point of reference ku restaurant zembagambi ezimerukanga obuki ng'obutiko kuba temuzimanyi ngeri kize jeziyitiseemu nangeri kiri bakola mu business zaabwe kuba temusobola kitegeera mukitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo njogera n'abantu abategeera bwomanyi ng'obwongo bwo tebutegeera saagala kuwakana naawe saagala kuwakana naawe era oluwadde bino birabanga atabitegeera naye nga nze nkubuulidde point of reference yeeyo so security alert mubeere nga mukola ki mugitegeera era awo nvudde saagala kulwawo tugende ku nsonga endala ensonga endala bw'omanyi nti oli munnankyukakyuka ng'oyagala enkyukakyuka okwetola eggwanga lyonna nyongera okukubiza omulango butakungula ka video mwakalabyako omusajja atambula asula soda ku masomero naye tali omu naye n'abavubuka abatambula batunda ebinyeebwa across the country nga Barundi Banyarwanda Bakongo bangi ebintu batunda byonna birimu embeera etali nnungi iyo nsonga lwaki abantu nakuza balwala kansa n'okufa kale yonna gy'oli muganda wange ng'otambula ngenda kugamba ekigambo kimu please weebereremu waliwo silent genocide mu Uganda egenda mu maaso awo tovudde ku security alert kati njala tugende ku information eyatuleese bulungi nnyo era mutongole akatambi kakoze eki akatambi katandise akatambi katandise katya muliddeko nti omugenzi Helen Nakimuli honorable yafanga ayagala kutereeza nnyanja giddiza bannayuganda ekitaasoboka era y'omu kubagezaako ennyo okulwanirira ebibira by'okubizinga ne bamulemesa naye yayogerako ate ng'omusezi agula Siyaani nga sinatandika information eno njagala nsooke nzanya akatambi kano ka mugenzi honorable Nakimuli ebigo byayogera yali mu lukiiko olumu ekalangala n'abalangira bonna era n'abaganda abasala emitiwe muli muno then mmale ngatteko information gyengendo bwano ekwatagana ku bizinga tusimbula information eddako njala mumpita abaana ba ghetto structure abaana bonna mu ghetto mumpite Minister of Health ngenda kubambula bino bya honorable Helen Nakimuli nga tannagenda ala tannamujjulula bibyo kasono abantu batemye emiti abantu bamazeewo ebibira kimpadde essanyu nti bwetubadde tujja tulabye wali ekibira ky'eddamba nga kigenze kikola ki kiddawo naye kyeyamaani bino bantu babikoze mu maaso go ng'olaba mu bisanja bye bino simanyi kino kyakusatu kyeyamaani abantu sikunenya naye njagala okutunuzaamu gundi nti abantu batemye ebibira mu kisanja kyo obadde okola ki nze nkulidde wali ebikuba nga mwami wa Lusimbi oba faza wa Lusimbi n'omala otema omuti bwe guti gumu yaliko chairperson w'eggombolola eno waliwo omu eyagamba era ali mu kizimbe kino wa Lusimbi ali falumba eki atulemesa okutema emiti Walusimbi ye taata we twatuuse ekiseera enjega bwejje kuba bukubi empewo zituta amayumba g'abantu olwokubanga tusaza emiti ate bwe tugisala tetusimba n'abamu kubasala embawo muli bakulembeze muli wano kati bwe twogerako nti Nakimuli yatujjira nkole ki nekitezaakike mashini zivuga buli lunaku oli ne
Namusana n'agamba ffe batuwadde olukusa aba NF batuwadde olukusa nammwe bwenzija Bukasa bw'oba omanyi nti osala emiti nga tolina lukusa essaawa yonna Kigozi tukooye okufuna enjega zino ze twali tetufuna emabegako tubadde tetubiraba naye kati nakibanga enju zaakozeeko eyo Kalangala twatandise n'okufuna kye bayita floods amataba mu Kalangala mwali mukirabyeeko olw'okubanga twesuliddeyo gwa Naggamba kyeyamaani n'olukiiko lwo Ssebo Diso manya badde nkuwadde ebitiibwa Ssebo Giso ofiisi yo y'emu kuzikulembera abantu abasala emiti kuno mu Kalangala kale ofiisi ya Diso ofiisi ya RDC bamuwayo kintu ki sinabagamba ebintu byogera nga bwe biri kuba mmanyi amazima mutuule n'abantu bamwe mubagambeko tulekerawo tusala emiti kale bw'oba obusaze nga buli mu kitundu kyo tusimbe emiti era ngenda kubaleetera emiti tugisimbe tukuume obutonde bw'ensi wadde tugenda kulima ebinazi tuleme kwemalako ttaka lya kulima mmere abantu batunze abantu baagala kulima binazi kisoke naye ate osigazaawo wogenda okulima emmere oba wakana atwale mu kooti n'agamba nti tebasobola kubaweereza saavisi kubanga si baaki nti mwami Museveni eno bw'alaba yalaba mmese naye kambagamba akagamba kano nammwe mukamuddize nti tewali kinyuma nga kubeera na disitulikiti erina opposition bantu mmwe lwaki kubanga tuli bagezi tuli bagwabuzi lwaki kubanga nonalwadisa akimanyi nti awabeera oba opposition mwami Museveni ne timu ye basiitaana okulaba nga beddizaaki kyebayita service delivery olaba bijja kujja bingi naye muzaayo bali mugenda kukiraba temwakiraba Alright. Obufunze ebiga bya honorable kansoke mbaze katono nnyo nga sinagina ku information eri. Osobola okundeeterayo ku district eziri well developed nga n'abantu baayo bali mu middle income nga wa NRM yafugayo. Menyerayo district yemu. Museveni yagamba bwe mulonda opposition temugenda kufuna service delivery era temugenda kufuna nguudo masomero njagala te district nga ya NRM yegifuga ba MOP yonanga nga bali mu middle income nga buli kimujje ekiringa n'amaliro gye gali changu nnyo Museveni kuno kwoli sali musale kwoli muhozi kwoli aba NRM kwemuli njagala model district yemu nga NRM yegifuga yonna fule nga abantu bali mu middle income nga buli kimba kifuna nga tebeewuute balina kibajula mu mpuliro district yemu ate muganti opposition temuteka service delivery ngera mudetero district yemu nga NRM yefugayo wabula nga bali mu middle income era nga buli kimba kifuna eyo message ndipisi nyize mbiga y'omugenzi njagala mu district yemu nga NRM yeyifuga oba constituency nga afuga mu wa NRM nga bali mu middle income era nga buli kimba kirina baba NRM nga bakifuna bwe bajeri so Museveni bali bebabuzabuza Museveni munondo opposition Museveni mungera fuza service je balonze NRM waliyo ki tewali ekyo ki kuzanyira ku bwongo kati katugende wano maaso oluvannyuma lwa musajja mukulu Pilato okubanti ebintu bimutabuseeko ekale mu kibira bamumye olukusa olutambuza embaliga okuyingira eggwanga lya Amerika nagezaako okusindika batamanya ngamba benga batadde mu ssente bagende bekalakasize mu bibuga ebya Amerika ne mu nsendera wonna bali abasajja balina intelligence bategere nti yatadde mu ssente naye kino ekintu okusinzira ku lipooti zenfunye bali abasajja olwali bategedde nti bali abasajja balina mission nene nnyo across the globe
era gye bujja kubayinza okufuuka ekizibu eri yensi yonna. Omuzungu yategedde nti buno obusajja buyinza okufuuka global threat. Buyinza okufuuka global threat ne buva nti bwagala kutwala Uganda, Kenya, Tanzania ne bufuuka global threat lwe yakitegedde. Era kati mugenda kulya nga batandika obbalinnya abasajja byoyita busime Banyamulenge simu baki. Kubanga bo gye bagenda gye beetuuma, gye bawamba gye beetuuma, gye bawamba gye batuuma, kati bakitegedde. Kati bakitegedde bulungi nnyo. Kati kiki ekiriwo? Wulira bulungi nnyo. Bino ali ku bizinga ebikola ennyanja Nalubaale n'ennyanja eziri mu Uganda yagenda okigamba nti tumbi ekyeyogere ennaku z'omwezi 22 kituufu. Oluvannyuma lwa Museveni n'ekibinja kye kya SFC okweddiza ennyanja zonna Bannayuganda bonna bagenda kugobwako ku nnyanja. Ba MP bonna ab'oludda oluvuganya bagenda, abamu bayinza obutalayira, abalala bayinza okuttibwa nga Museveni ayagala missoni yegenda okutuuka nga teri kizinga oba nnyanja Victoria ng'eriko omuntu yenna wa opposition. Bwe muli omulala nti baamunyize oba baamukutte n'abula teyalayidde, mukimanyi nti it is part of the information. One, bwe bamala okuggyako ba MP bonna opposition, already Museveni yateeseteesedde Abanyarwanda bayingidde mu bitundu byonna bikola ebizinga ebyennyanja Nalubaale bayingiddeko dda. Missoni yaabwe gw'osanga gw'ojjawo bagenda kuyambibwako abantu abali mu system. Kati ekirala ki? Oluvannyuma lw'okugoba Piraato e Congo n'aba nga takyalina wawajja nsimbi. Munywanyi wa Yoseliti Bahaburwa Lutabaisula mutabani wa Kale ekyensi etemizizire sanga bisibe nanyini kawuyonje etambula. Ennyanja Nalubaale yegimuwaddeko ebitundu 5 ku buli 100. Nga buli kyennyanja kyonna ekiba kivugibwa mu nnyanja eyo kigenda kutwalibwa kiddizibwa e Rwanda nga bifuluma ku world market biriko the product of Rwanda nga bweri emmwanyi. Bassebo ne bannyabo mugenda kulya nti Lake Victoria etwalibwa naye nga bagivako bonna Banyarwanda. Ng'ebyennyanja ebavuba byonna bigenda kuba bifulumizibwa eggwanga Uganda nga biyita wali biyingira lyotaka the product of what? The product of Rwanda. Basobola okufuna mu foreign exchange. Nkiddamu basobola okufuna mu foreign exchange. Kubanga eri e Congo foreign exchange takyavaayo. Kati kino kiri Lake Victoria yonna bagitoote already egenze. Mugenda tandika okulya bannansi nga battibwa mu kirindi bajibwa ku Lake Victoria by all means. Amato bagenda gakubakuba, bagenda gaasa, bagika amataka, batekinge over. Emmotoka ziyingira ekiro n'emisana eziyingiza Abanyarwanda abalungi mu Uganda. Naye Lake Victoria ye target esookedde ddala. Ekyo kyo mu kirinde mugenda kirabako. Ompulidde bulungi nnyo, ogenda kirabako very soon. So, omukyalo oyo era ku nsonga ezimu ezaakoze eki? Ku nsonga zimu ezabadde zino mujisaawo zezo kuba balina okujjawo. Nenge ebyannyanja byonna bibagenda okuba nga batunda kati bagenda kuba bijja mu Uganda. Nkugende tebaagala ko opposition MP yenna ekyo mwende mugenda kirabako era mugenda kuba nga kijja mu nambiro nnyo ku nnyanja y'abajjajjaffe Nalubaale kubanga SFC yagiteekinze over. Out of the war. Tuli mu kugamba, tuli mu kwogera okuba enduulu European Union tenyega wadde yatuwa chance mukulembeze n'ayogera discussion ezibaawo naye waliwo ekitaliiwo kyekiriwa. One, bwe tumala okuexposinga Museveni mu Europe, European Union erina ebiwayi bibiri, erina amatabi abiri. Ompulya bulungi nnyo, erina amatabi abiri. Erina ettabi eriteesa, erina ettabi eriteeka mu nkola ebyo ebiba biteeseddwa. Kati ettabi eriteeka enkola mu biteeseddwa lyetaaga abakiise abasobola okubanga bakiikirira
enkyukakyuka betuyita balobist. Museveni aina company almost 3 ezitudde ezimanyikiddwa n'engundiivu. Companies ezo nga zisasula on a month basis okumulobingira mu European Union okuba nti tebannamunyegako wadde okukola ekintu kyonna. Mr. President, simanyi obumpulira twetaaga balobisti okugenda okulobingira struggle yaffe mu Europe rensonga M7 kasatu wamu exposing mu setteeserezo n'agenda ebikyeseddwa gye biteerwa mu nkola n'alobinga n'atuggalira eyo. Kati twetaaga abantu abasobola okugenda gye balobingira tuteeke abantu baffe nga basobola okubeera on a weekly basis. So see once in the while on a weekly basis ne babeera abantu nga basatu bannamateeka oba balobisti abasobola okulobinga n'okuba nti babulongira ebintu bya Museveni. Ana bwe takikola akasajja kayina ssente kali desperate nnyo okuba nti kakola ebintu bino. Lwaki? Eggwanga lya Bungereza obutanyega ku bintu bino n'eggwanga lya Bufalansa obutabegera ku kigambo kye bayita Uganda. Bufalansa yenannyini Totalo. Totalo ye part of the team ababba mafuta ga Uganda. Temujjukira nti president baateekako envumbo ku butakola mudumu ogwo. Gwokimanyi nti Totalo ya influence omudumu ogwo kyagenda maaso era gunaatera okusumulula amafuta gagenda yeekeke Tanzania. France tena kyesobola kukola ku Museveni. Olw'ensonga France yenannyini Totalo. Okiwulidde bulungi nnyo. Bwe tumalawo eggwanga lya Bungereza linira endagaano nti lifuna shia ku mafuta ga Uganda. Eggwanga lya Bungereza liri mu ndagaano ennyambe lifuna shia ku mafuta ga Uganda. Eggwanga lya Bungereza lifuna shia ku mafuta ga Uganda. Yensonga lwaki tesobola kusiika. Mwe mulaba kasajja kujja musimayi kasinkanye Museveni mutekategereka bwe buntu basindika. Obuntu basindika musimayi kano kagundi kazze wano kekaleeta kekajja okukutula ddiru n'okubaga ffe muntu wekino mula kantu tukaleo tekategeka bagira mu sweta bugatto obwe bujja n'obulobinga ne buddayo ne bukola buli ne buddayo. Mwe ne mudda ne mukola buli kimu yino okukola ne mwejaga ne mukola buli kimu kumba obusajja bulina endagaano. Bulinenda omuntu bona simayi kasagundi kaze simayi kano kanyira kagundi simayi kano owe busajja obujja ne butambuza ddiru togenda kola minisita Bungereza mbuyaze mu bagundi basindika akantu nga tokategeera katukira mu basi ya Bungereza ne kababulya kijikalese ne bakagoberera ne bakatwa ne kasinkana omusajja ne bakola endagaano. Bungereza erina endagaano efuna ku mafuta gaffe. Bungereza ofuna share ku golodi waffe. Ero mugamba nti bamukyalira baba mutwala simanyi baki afuna shia ku golodi waffe amufunako. Lwaki? Bamanyi nti revolution yonna ejja mu Uganda tegenda kuleka ndagaano zonna zibabbiramu kubeerawo. Lwaki babeera n'omugwagwa asobola okukola ki okubawo bye baagala. Bakimanyi bulungi nnyo naye olutatta muyima temumalako nteeze. President awulira buli Munnayuganda awulira. Ekirala kye tulina omugenzi Idi Amin Dada teyali musiru atya. Amin teyali musiru goba bazuba yindi bwenzija nkitegeera. Lwaki? Buuza omuntu ali Bungereza akubuulire Bungereza engeri yekyusemu ng'omuyindi yagiwamba. Amin teyali musiru. Buuza Munnayuganda ali Bungereza akubuulira omuyindi kyakoze sisitimu ya Bungereza yonna. Economy, health system, politics, buli kimu kyonna muyindi akidibaze. Era Bannayuganda basinga obungi ne bannansi bennyini Bannabangereza bali against abayindi. Kati Amin teyali musiru goba buntu obwo. Yali mutuufu ogoba obuntu obwo. Kati Museveni era ye yamanya nti okuyimirizaawo ebintu eby'ekiyayi alina kwekwata ku bayindi Amin bye yakola ki bye yagoba. Kati abayindi bamu ku balobisiti ba Museveni wali e Bungereza. Ontegedde bulungi nnyo. Amin teyali musiru gw'abayindi yali amanyi
omuyindi ngwa bwe kukwata tekuta naye ng'eyinja bakuga nti India is for Indians only, the incredible Indians. Wabula boy baagala batuukewo taking over controlling ate they don't integrate. Abayindi they don't integrate. Kigambo integrate kwe kujja mu kitundu nosanga embeera ne buli kimu ekiriwo nojegattamu nofuuka omu ku mbeera eyo n'abantu nobafuuka abantu abo osobola nobawasaamu osobola okukola buli kimu nofuuka kintu. Abayindi they don't integrate. Ogwo muzizo gye bali. Abayindi they don't integrate gwe muzizo gwe bali. Bakuuma ekintu kyabwe ng'era Abanyarwanda bwe bali bana batuusi. Bakuuma ekintu kyabwe mu ssaako bwe bati n'omuyindi bw'atyo. Amin kyeyagamba nedda sijja bikkiriza bintu ebyo mufulume. Kati Museveni byakoze eki byazizza. Why? Bano n'oku-associatinga ne bannansi okusomera amasomero ge gamu kibawa obuzibu. Baagala nnyo creating amasomero agaabwe nga basomerayo bokka. Batono nnyo b'osanga nga they integrate, they associate era balina limit. Ekyo nkimaze mukitegeera. Kati mmalo kitegeera njala tugende mu maaso mpola mpola. Tutya. Oluvannyuma ngenda bubble information egenda obbajja enviri ku mutwe nga mbadde temugimanyi ne banyini bagikweka nze ogwe gwakulabisa buli lweteeka nti nadibanga Promax mba ngenda kulabisa mpuliriza bulungi nnyo. Mwalwana wano okugezaako okuyimiriza ekya body organ harvest mu Uganda. The fact is accident zonna ezaali ziva mu Uganda zonna baali bazikozesa kujjamu body organ z'abantu era nga ne omusezi Lwabwogo yali business gy'akola nakajjanza okuba gyakyakola indirectly. Basobola okutegeera nti ga ensi yabategeera era ne gye bali batunda ebintu bye ku world market ne bikola ki ne bibasalasalako ensi nebitegeera. Kyovula Lwabwogo takyali nnyo naye bano abasajja olw'okuba nti balina emikwesese mingi mu bayita obadde omanyi system empya eriwo etunda body organs era ezifuna etya ezijja luddawa. Katusimbula video. Nesimanyi bagenda kutta abantu tewali kyakkola. Waliwo enkola empya enyaga body organs abantu mu Uganda ng'ate eno eyita mu bitongole bye temugenda kusuubira. Kandi kuvire ku ntono. Mubadde nga mulaba abaana b'oku street n'abaana ba ghetto bonna gye bali ng'abaana abo ku street bakwata ne babajjako naye kati abaana abo tebakyabajja ku street babalekako. Lwaki? Kati balunda balunde. Wabula kati bamala okubalunda babawa free medical services ne care nga bali mu kweyiya n'okubaliisa n'okubambaza firire bo nga bakola mirimu gyabwe. Kati body harvest o body organ harvest yavudde nti accidents bali batega kati nedda mu ghettos ne ba street kids mweri secretary bagikola batya bakitambuza batya. Ulira bulungi nnyo. Mwenna abazadde ne ba ghetto youths mu Kampala mukono wa Kiso n'okwetola eggwanga lyonna mumpuliriza bulungi nnyo. Mwenna abazadde n'abaana abobulenzi n'abaana abobuwala abeera mu ghetto mumpuliriza bulungi nnyo bitundu Kampala mukono wa Kiso n'okwetola eggwanga.
waliwo project bagiyita Ghetto Youth Community Based Health Initiative. Waliwo project gye bayita Ghetto Community Based Health Initiative. Eyo project eyo etambula mu ghetto zonna mu Kampala, Mukolo, Wakiso, Entebbe. Nga project eyo egenda enoonya abaana b'oku nguudo n'abaana bali mu ghetto nga ebawa obujjanjabi bwa bwereere n'okubakebera kwa bwereere nga bo kye bakola kyekiruwa. Mpuliriza bulungi nnyo. Ennyumba ya Sitaani refugee camp erinamu omukono guno era yekola ebintu bino clandestinely nga bakimanya nti luli ensi yabategeera nti batunda bode organiza abantu era public nemanya project esinga obungi ne zifa. Naye kati bataddewo project empya gye mbasomedde wali waggulu, ne project eno eyita mu kitongole ki? Project eya bode organ harvest eyita mu kitongole kye bayita Theta Uganda. Theta kitongole kiri awo kyaliwo okukole mu COVID yawo, naye kati kyazze nga kiyita mu project eya Ghetto Community Based Health Initiative gye bagireteddemu nga organization eno eyita mu Theta mbu ewa 3 medical checkups, medical treatments nga eyambibwako abakulembeze okuva ku LC1 abakwasaganya ebyobulamu ku mitendera gyonna okuva ku LC1 mpaka ku district, bannabyabufuzi okumobilizinga nti baga abantu baabwe mu community nti babawa free medical treatment ne medical checkups nga babakebera endwadde okuli endwadde ezikwata ensigo, okuli endwadde ezikwata ku mitima, ezikwata ku high blood pressure, ezikwata ku kibumba, ezikwata ku sukaali n'endwadde endala zonna. Kati akakodyo kano bakakola katya? Ulira bulungi nnyo. Abasajja n'abakazi bano bajja ne van oba ebimotoka nga biri well equipped ne medical equipments eziri ku mutindo gw'ensi yonna nga zisobola okukebera ne zimanya ebirwadde by'olina, era bo bajja olwo ne balina records zaabwe nga baagala match, bajja balina records zaabwe oba balina kadata database gye bakuyetinga nga database eno erimu match zaabwe zonna. Bwe ngaba match nti wayinza okuba aliwo omuntu e Sri Lanka ayagala omutima, wayinza okuba omuntu e Japan ng'ayagala ensigo, wayinza okuba omuntu e China ng'ayagala ekibumba, wayinza okuba omuntu ng'ayagala ekintu kyonna nga ki. Kati abantu abo nabeera babatadde mu data bakastomers baabwe kati nga banoonya match. Luli badde babifuna malwaliro amene kati system agikwale mu giyiwa kati badde balina okucreatinga ekintu ekyenjawulo ennyo nga temusobola kitegeera. Kyekino kyemba nnyonnyola. Kati bajja olwo balina database yaabwe nga zino 3 medication checkups ne treatments ne care bazikuwa nga bakututte mu moto bagira bakola nga banaga twala osusira by'obulamu bataddawo emmotoka ne bakuggyako omusaayi ne bakukebera buli kimu kyonna bakuggyako samples. Kati kasita bateeka samples mbyuma bye balinaawo already within few hours ekyuma kibalaga nti ono amaakinga, ono ayina ekirwadde bwe kiti tamaakinga, gongo bakuwa treatment. Kati olunaku lwe bagenda okukola mu kitundu bakolamu tebasobola kubulwayo abantu 12 abamaakinga ne kye baagala. Ompulya bulungi nnyo. Mu ghetto zonna Kampala, Mukono, Wakiso tebabulwako baana 12 abamaakinga kye baagala. Naye gwe omwana tebakuwulira nti omaakinze ne kye baagala. Bakola batya? Kandi kuvire kontono. Olumala okukola screening, ekyo bayita screening mu ghetto, nga bakulyetinga database. Omwana oyo nga bamuggyako n'ennamba ye n'ennamba y'essimu. Oba omuntu yenna gwe basobola communicatinga ne kufuna omwana oyo. Olumala omujjanjaba bamuggyako ennamba ye nga bagenda bakola procedure zaabwe zonna.
omwana oyo bw'amachinga bulungi nnyo nti yamachinze kibadde banonye ebbanga lyonna nga bacontactinga omwana oyo kubanga jjukira bwayo ninama oba national identification yo ereta details zo zonna taata wo maama wo gwani ekyalo kubasobola okusingana enamba y'essimu noba tolina namba y'essimu at least wabeerawo omuntu gwe bagga nti ono tusobola okufunirako nawe nga betadde mu data oyo kati batuuke ne bakola search ne balaba ng'omachinga naye ng'okyalimu ebirwadde bye twandiyise impurities nga bonoga nti omwana abadde wa ghetto akubwa abadde alya bubi embeera gyali mutetegerekeka kati wane wava okuzimba trust mu baana bano trust bagizimba batya olubala okujjako samples ne bazikibera nga zimachinga nga bakuteeka mu data nga bakujjako details bamala okutuuka eri mu system zabalwa nga nti ojja bakolera nga kucontactinga nga bakutwala mu malwaliro gaabwe naye okusinga bakozesa Uganda Art Institution dozeri mulageyo nedwali mulago nga bakuleeta nga bakutandika okujjako samples nga bakujjanjaba bakwanza bakatu emitwalo buli lwogenda lubana kuyita ogenda ofuna bakubulya ebirwadde bikuluma ne batandika okujjanjaba okukuba eddagala ne bakuwa n'akasente kati kyali wange abadde alonda obucupa ng'ayinza okulonda ensawo 3 eziva mu mitwalo 2 ne bakuyita nga lode bakugambye tufe tumaze okukuzudde tugenda kujjanjabira bwetu kwa buli kyoyagala ne bakuyita ne bakutwala mu bibangula ebintu bipya nnyo bakuliisa bakunywesa buli bakuyita ng'ofuna emitwalo wakati w'ena ku 5 nga transport ne upkeep ompulya bulungi nnyo omwana oyo abadde alonda obucupa nga ne bwalonda ensawo biteziwala emitwalo 2 buli bamuyita okugenda eri okumukebera n'okumurehabilitatinga omwana ono afuna confidence mu bantu bano ne bamuwa trust lwaki bakola ekintu kino nti abaana abasinga obungi mu ghetto tebalinaako bafamire babalondoola abamu baba mu bitundu byewala famire zaabeesonyiwa abamu tebalina bazadde tewali muntu agenda kukola ki mu trackinga nti omwana affe yabula byakola kya kati omwana ono bagenda mukuba eddagala ng'eddagala emujja kunjaga kumbe bali mu mulongoosa mubiri guli na bintu byonna ebimulimu basobola okufuna bali kye bakola ki kye baagala ng'ateredde tekitwala nnaku 2 tekitwala wiiki kiyinza okutwala emyezi ng'ebiri ku 3 nga bali ku projekiti z'abaana abo nga bakuteeka buli kimu ekitula kusoko kati ne mu community batandika okukulaba nti okyuse yali akubwa akayaga oyina amalaasi okola otya nga boy takyalina malaasi boy akalagala takakyamukuba boy asobola okwegulira ekikomando boy n'essimu alina yanjawulo nga buli kimu ng'okyukidde naye ng'obulamu obulamu bukyuse oyinza okuba olina social media platform yo ne bakuteeka ne batandika okupostinga bo oba gwenyine wepostinga ne bakukyazaako ne mu ddwaliro n'osinkana abazungu buli kimu ne bakulaga nti life is easy kati n'abantu mukomi baga nti omwana naye ekitongole kimukyusiza atali omu atali babiri bino bikola ku baana bonna bamakinze okubafula comfortable n'okubagulako trust nti kyebakolako kiki kituufu kumbe bano abaana tebamanyi nti bamakinze ne details bali ze baagala kwe kuba wa care eno yonna ompulya bulungi nnyo kati nga batandika okukolako nga kyali wange odda mu mbeera buli kimu nakiteredde bulungi nnyo oba tolina social media nga bazikuliyetinga nga bakupostinga nga abantu ne mu komita bantu omwana babi ekitongole kimuyambye kati abaana bano gye bakoba okufuna trust n'okukyusa obulamu bwabwe basikiriza baggeto youths abalala okujja okujoyininga ekintu kino basikiriza bannaabo okujja okujoyininga ekintu nga nabali wongera okufuna numbers ez'abaana be bajjako samples okumakinga naki kye baagala mu bizinensi yaabo enneekusifu tugenda mu maaso ekiseera kituuka nga tayimu etuuse bamaze okujja mu buli kasasiro ena akubadde mu mubiri oba birwadde bita byonna nga bikuweddemu olabika bulungi nnyo ompulya bulungi nnyo ng'olunaku lukutuuka nga bacontacting nga bakugamba jangu ku ddwaliro twagala kuwa results ezisembayo na buli kimu nga bakuliisa bulungi bakusuzana bulungi nnyo nga bakupiikinga nga bakutwala bwe bakutwala kola olunaku tokola ki todda
nga bakukungula. Mukukungula teri muntu yenna agenda kunonya. Kubanga badde mu good life bazino gati ono mwana bazungu bamutwala kuba okusinzira lya associating zere bitongole byenjawulo doza bazungu bamutwala for God and my country. Oyo bamaze mu harvestinga nga ayitawo for good. Taliko family mugoberedde, taliko muntu agenda munonya, oyo mwana nga ayitawo atali omu. Atali omu. Eyo system weri nekusifu nnyo. Mwakuba lwabwogo n'amalwaliro amanene kobbo. Tulina okuddamu okugenda ku ground. Tuyiye ekintu ekipya. Kino kyendi mu kkuba. Uganda Heart Institute omuzannyo guno mweguli. Minister of Health omuzannyo guno mweguli. N'ebitongole byengine bagamba mwebiri. Mbagambye ne ku social media bakupostinga ne bakulaga nti onobulamu obulungi gamba nekiwa abantu ki essuubi. Kati bano basikiriza batya abaana bano okutuuka wano. Mubaddenga muwulira ensiisira z'obulamu tugenze ejingi batadde ensiisira z'obulamu tugenze mwegendereze nnyo free medical check-ups ne free medical treatment nga bakujja gozala ki babajjako omusaayi. Ebadde Uganda muli basiru waneebulayo omuntu okujjako omusaayi. Mbuli atutte sampo y'omusaayi gwo. Waneebulayo omuntu okujjako omusaayi mbuli atutte sampo how? Mu free medical camps akujjako omusaayi. Omusaayi gulinga ndaga muntu oba ekitambuliso kyonna ekyensizo ne zabula tomala galaga kitambuliso kyo kati gwe gulinga omusaayi. Nebula Uganda bategese kasawe kegundi free medication bataddewo ebidongo abasajja baleseze vaani ziri mu equipment si abasoba bali busy babajjako samples musinise ebinyomo wadde emmere baba mulesa akajja bakujjako kumbe banoonya maaki temubimanyi. Tugenze mu maaso. Kati bakikola batya? Bagenda buli ghetto eri mu Kampala mukono wa Kiso. Ghetto zino nga batwalayo emmere during lunch time oba n'akawungeezi. Bamanya abaana bwe bakuŋŋaanira olw'okuba nti community ebeeramu LC n'abakwasaganya ebeeramu ku byalo ebyo baba contacting batandika okukuŋŋaanya abaana bano. Kati ebitongole bino kati nga kino kye basomedde kitheta nga kigenda kikolagana abantu nga bakikuŋŋaanyiza abaana abo nga baleetera engoye. Babaleeterako n'emmere eri packed mu silver plates. Emmere nubeeramu muceere ennyama n'ebintuntu. Kati omwana ghetto muwa omuceere on a daily basis n'omwerako ne drinks n'omuwa n'engoye ne bwe kiba nga bakikola wiikire ku Saturday oba ku weekend nga buli Saturday manchi shuwa diri mugenda baleetera omuceere n'ennyama nga mu parking mubaleetera n'engoye n'ebyokunywa ku mwana wa ghetto. Nga mulimu ne balabala kola live example nti bakyusa obulamu bwabwe nga zino embata tezimenti bali mu kubajjanjaba baba malu batuusa ku mutindo we babaagala then baliko baba vesting. Kino bakikola okusinziira wa batagetinze baagala. Kati omala okukola ekintu kino wenneetegereze nnyo era wennako obukakafu lwe luguudo lwe bayita Namirembe Road. Theta Minister of Health ne Ghetto Community Based Health Initiative ebadde operatingira nnyo mu Kampala Central. Mwenabera mu Kampala Central mumanyi Kulusam Hotel owe wali city owe wali city high ku kikubo kye bayita ewakyamani Mande. Wakyamani Mande oluguudo lwaluyita Uhuru Road. So emmotoka eziva Kenya ezireeta emiyembe n'emicungwa zitikkulye waliwo paaki batikkulye emicungwa n'emiyembe. Uhuru Road okulira ne Wakyamani Mande bwate Wakyamani Mande wano we batikkulira emicungwa n'emiyembe egiva Kenya ebajja offroadingira ne baleka bagitunza Kampala yonna. Kati wano eyo theta n'ebitongole bikuŋŋaanyiza ba Ghetto Kids ne bawa engoye n'emmere ne bawa n'ensirika z'ebyobulamu
ng'abajjako samples n'okubajjanjaba amachinga go batwala for more treatment and care bafule comfortable bamale babavesting. Feta Uganda Minister of Health kuno kwe muli mundaba eno project ebadde yakumbwa nga ya chama nenjagadde emponye ba ghetto youth bannange ne banna Uganda mwenna kino mbalete mukimanyi mumuloza lwabogo yakivaamu kumbe bana abasajja bayita walla nnyo wano mwenna batobera mu Kampala Central mu banyiwo kuna Mirembe Road zino kampuni zijja neziteka ku project kumba ku project bwa kuzuula baana baani abali ne beetaaga ne bafuna comfortable ne babalya over. Abamanyiwo bagenda kuga mu comment section bamanyiwo neba bati bamanyi nti lwaki campus ziberawo nga tebamanyi lwaki abana babaliisa emmere awo babawanengo free of charge nga tebamanyi kiki ekiri mabega lwaki ghetto kati zirimu nnyo enteekateeka z'ebyobulamu nga SFC police ne ba state operative be initiating ebintu bino nga teri amanyi ndoza mwana bakono mu kisowe oba bayine babo mujjukira ekikazi ekikazi ekinyarwanda kibaga bali wakiwadde kibayina bawo enkungana z'ebyobulamu zekyalimu ebyo izeezo byebyo wona mbatete mu kimiti balimu ebyo mbaddeko address esoose yeeyo emutegedde obulungi nnyo mbawadde address katugende ku nsonga endala era tukyali awo wennyini bama ekati eyo mbawadde abadde operating ebbanga lyonna era kyovulaba baghetto youth basinga obungi bakyali babo tebakyabalaba bawoza mwana kyali wafulaka akikuba yagenda Bulaaya ekikwata mu katale kagenda tagendanga Bulaaya bamulyawo over bamutundamu ekibumba bamutundamu ensigo bamutundamu omuti mutagendanga bakyali bamo tebagendanga Bulaaya babalyawo over mwabana ba ghetto kyaliwo gota kyalaba nga yali amaze okusikambulamu nga abuterezaamu katono just bali bamusika eriyo kumupepeta adde mu layini bamujje buli kazambi yenna gwe yeteekamu okubya obuyaga okunywa ebintu bitategeera n'endi embi bali bamupepeta kumutereza then bali ko bakole ki bamulyewo over bakyali bamubanda babalyawo over tebagendangako Bulaaya babatunda dda babalyawo over. Kati munnange bamala okukola ekintu ekyo bo nga bagenda bakola ogwabwe nga bajja mu body organs nga bazitunda ku international market nga teri wadde bakuba ku mukono kubanga teri omuzadde n'omu agenda kujja kukola ki kukebera baana bano mu ghetto health camps zino zebateekawo babajjanja bulungi nnyo bonna be bafunyeemu kye baagala era nga kati camps ezo oba health camps ezo baziyita bagenda mu camps ezo baziyita non-communicable diseases NCDS zebabajjanjaba non-communicable diseases NCDS zendwadde zebagazi babajjanjaba omwo kati eno non-communicable diseases babaagala kufuna kumanya muyina chronic diseases muyina biki byonna kati bo bayina ebyuma biri bisobola okumanya endwadde zonna z'olina n'amanyi basobola zikola batya byolina biba bimankizi basobola kujjanja batya biba tebakola kati zino non-communicable diseases NCDS ezo camps bazitadde buli wamu okwetola eggwanga naddala mu ghetto okuba nti bakola ki bakola ebintu ebyo ku baana bammwe nga mutemumanyi bayina medical vans ezirina sophisticated medical equipments ezidetecting obulwadde ne zimanya ki omusawo kyalina okukola zino camps bazikuba babagalidde okusinzira location babagenda okujja
n'okumanya baani bagenda okukolako era nga SFC ababeera mu ngoye za bulijjo n'abasirikale n'abalwasawo bebabeera okukola emirimu egyo mwe nga temmanyi ompulya bulungi nnyo era kino bakikolwa ensonga tebamaze okutegeera nti public etandise okubategeera era ne basuula wansi bizinesi y'okuba nti accident ezaali zitta abantu ne bagivaamu kati yo project yembagamba eya theta ne project eri gye tuyita ghetto community based health initiative nga abagicontrollinga bayita ba theta Uganda katugenze ku project ey'okubiri bagiyita Heart Afya Campaign. Heart omutima, afya kigambo kya Luswahili. Campaign. Afya abazanya zaala kubanga ogamba nti owadde buli kyolina omulundi gumu bakirye otezera mu kiwa ekijja kijje kale bagiyita Heart Afya Campaign. Eno initiative weyo company nayo ndala project nabagita Heart Afya ekigambo afya mu Luswahili nze ntaze afya natala afya obanze nasala lewe kati eno project nabagita Heart Afya Campaign. Eno project managingibwa Uganda Alliance of Patients Organization, Uganda Alliance of Patients Organization, UAPO. All the bitongole byonna biri registered under Ministry of Health. Eno Heart Afya Campaign project managingibwa Uganda Alliance of Patients Organization, UAPO. Eno project yo nga yo mulimo gwayo gwa kukuula mu mitima yo eri specialized mu mitima yokka wana mutima baguyita kayipu bo project yabwe ya mutima mu luzungu bayita heart oba heart wana why wetu de baguyita kayipu kati bo bana ba specializing mu mutima mitima yokka gye baagala Joje baagala gye ba specializing am naye ng'enkola gyemba nnyonnyodde ya theta yenkola neno gyekola era bali mu connection bayagala baawule ebitongole bino nenga buli kitongole kirina board of directors, board of governors, ba marketeers baani bonna nenga keya yonna gye bawa gye mbasomedde wali mu ntandikwa exactly keya gye bawa neno project eya Heart Afya Campaign managing by Uganda Alliance of the Patients Organization, UAPO. Yenkola gyekolamu kuba bujjanjabi kubajjako samples na kumanya omutima gwa Moli News gujja tukolera omutima gwa Naume gujja tukolera omutima gwa Keria Wanyama gujja tukolera negwe Keria Wanyama tewazze totegedde gowazze ku medical check up y'obwerere basoka kujja ko musaayi oba samples gwe noloza nti ati mune byabwerere teri mu Uganda kyabwerere teri bakulumirirwa nga tabana kigendererwa kati eno company nayo project 2 yo eri specialized mu ku harvesting mitima naye enkola yonna system yonna yeri gyemba somedde muntu kubanja gadde nkuwe entandikwa na buli kimu kyonna ngendo kikusomesa ngokoze ki ngotegedde kati eno campaign eya team empya yo ku project yeyo nayo ngekola mulimu gwegomu era bakujjanja bulungi nnyo bakulabira bulungi nnyo bakuwa ne kasente n'olabika ng'ovudde mu mbeera kumbe bakuteekateeka bakuteekateeka okumala okuteekateeka olabike bulungi nnyo ne mu komite bagenda nti mwana ng'akyuse ekibiina kino nga kiyamba wate emyezi ng'esatu kuwera amaze okujja buli kye bali baagala ovemu kye tuta impurities obukyafu buveemu bamale bakuinvesting nga teri yagenda kunoonyeza kubanga oli ghetto youth oli street kid teri yagenda kutegeera bamale bakole ki bakuggyemu omutima bo wagende tugenze ku kitongole namba 3 project namba 3 bagiyita Health At Africa. Health At Africa
eno project yatandika 2024 up to date 2026 weri ene ekola ne Ministry of Health n'ekitongole ekyatuguze eddagala effu erya ssenyiga 19 kye bayita AstraZeneca bala manyi dana atwine watudde kati gamutokota manyi dana atwine watudde kati gamutokota gamubugumye eno project number 3 bagita Health at Africa nga eri under Ministry of Health yatandika 2024 up to date 2026 ekola Ministry of Health abakola kintu kibaita AstraZeneca ekyatuguze eddagala effu bali tukuba during COVID time eno company nayo mweri wawula ng'ekitongole kino era kikolagana ekitongole kibayita Uganda Protestant Medical Bureau UPMB ndozo uli akazima mugalo neno kati kino mulimu ebitongole kandi kusomere kiri kyekugambye ekya Health Heart Africa kikola ne Ministry of Health bibiri mulimu AstraZeneca yobisatu mulimu UPMB ekivunulwa Uganda Protestant Medical Bureau biba operating project yeno number 3 eranga project yeno yeri specialized mu nsigo mu nsigo n'ebintu ebirala byetaaga ebyomuwendo mu bulamu nabyo bakola system yemu medical camp C treatment C ma medical byonna nga wakimuti bateka enteekateeka entry a camp zetuta camp health camps across the country never agenda mu remote areas abantu gye batalina knowledge ku bintu bino abantu gye bavaako abaana baabwe nga abaana bevaako kati bafuna omukisa guno bile bitongole badde bikikola nga teri muntu akimanyi so bannayuganda mutegeere obwa mafia mu Uganda tebugenda kuggwamu mula abantu kuzimba mayumba ga beeyi ne mugaffe tukola kiki bachali nga mukola ku machano andi bajira bayo obuyumba bwamwe ninga chali asukula gulofa emotoka avuga za beeyi bagagawala mwabana nga bano basoma byanjawulo ku kikumbe waliwo data games zigenda maaso mu ggwanga kati bano bebakola emirimu gino bebakola emirimu gino kati mu ghetto zonna gye ziri okwetola eggwanga lyonna n'abazadde batakyala babaana bammwe abaana mu ekituufu babatunda babalyamu ensimbi ezo emmotoka ez'ebbeeyi ze bavuga bye bizimbe by'amaanyi bye basitula ivula bano abasajja bafuna ssente empya n'enkadde nga teri abakwatako so tugezaako nnyo okulwana olutalo lw'amaanyi nnyo okuggyako regimu ebintu bingi nnyo ebikolewo mutamanyi mu Uganda kati ka video kalike mwalabye emisana oba ennaku bbiri emabega nga basajja atambuza ebisero naye ng'ate ne bwagaba soda agenda musula ku masomero mbuzizaako emisana asudde ku masomero ameka watuukidde okuba nti bamukutte era abantu bali bameka abakola omulimu ogwo ebibuuzo bingi nnyo nikyo bisobola kuddibwamu wattu obutamanya bungi nnyo mu Uganda naye ng'obutamanya buno buva ku bunafu bwa gavumenti ezibaddewo bwagaana okukozesa ssemateeka okussa mu nkola bye balina okukola okutegeeza bannayuganda kubanga gavumenti erina okusensitizinga abantu okubasomesa okufuna okumanya ku bintu by'enjawulo kubanga sensitization is part of the constitutional right. Ugandans, they have a right to be sensitized because the money is allocated in the budget of Uganda yearly. Every financial year, the sensitization fund is there, but nobody has been sensitized or told about what is taking place in the country. So, bakola mirimu boje baagala okufuna sente nenga tukimanyi bulungi nnyo buli kintu kyonna ekikola mu Uganda kikolebwa gavumenti ekimanyi ne first family ekimanyi olw'ensonga bo bennyini bakimanyi nti okufa kwaffe tekumatalinga
lwaki wali okulira okomba essowaani okufa kwaffe tekumatalinga gye bali lwaki abantu bano bava mu refugee camps kati bali mu office balina sente gwe baagala bazze mu refugee camp ziri ze baavaamu ate mpola batandise okubasindikiza okudda mu refugee camps eno enteekateeka nnene era weeri refugee camps zatandikira Bunyoro bananyiri mataka ne bajjako amataka tebabakompensating okubasasula mu Buganda kigenda mu maaso mu Northern Uganda kigenda mu maaso Museveni kiyesoko okukola kwe kusirisa abantu bonna nakati akyabasirisa olw'ebikolo bino byakola kati okumanya tebakwagala kankuze babega nkusomedde project zino zonna essatu nga bwe ziri project zino essatu zonna zirifaalinga ku lwaki Museveni yatuma Vice President Jessica Alupo ogenda mu America okutundayo ebikwatagana ku bulamu bw'Abannayuganda mwenna Kenya yagana deal eno Museveni ajikirizo olw'ensonga emuyambako kibayita okutunda data oba ebyafaayo ebikwata ku bulamu bwammwe bwonna kiyambaani kankodire mbiro bitegere bulungi nnyo nga bwe mbizize mbategeeza nti endwadde ezituluma naddala ffe abaddugavu Katonda si yazisindika endwadde bazungu bazikola omuzungu akola ekirwadde ate n'akola n'eddagala naye asooka kufulumya kirwadde nga n'eddagala alirina kati ekirwadde bwe kimala okusaasaana najja n'eddagala ng'alitonza zi gavumenti zammwe kati ebiseera bisinga tebasobola kukola kirwadde nga tebamaze kujja kufuna bikwata ku butaffaali bwammwe obw'omubiri gyammwe kati bafuna obutaffaali bwammwe bamanya bwe bagenda okukola ekirwadde ekyo kidiringe n'obutaffaali bwammwe obw'omubiri ekyokulabirako bwe twali mu kiyongobero kya Ssenyiga 19 Ssenyiga 19 abaddugavu teyabatta nnyo era tebaafa era bagone bebe bagamba abaddugavu bamubumba ki kyabewuunyisa era batukanonga nti lwaki babaddugavu tebafa kirwadde kino 1 tebasooka kukola research emala ku butaffaali bw'abaddugavu kati ebirwadde bagenda okuddamu okukola nga byefaananyirizaako Ssenyiga 19 bwe wanga ensi zammwe zatunda data mwakwatagana ku bulamu bwammwe bagenda kusinzirako oyo data okuliyetinga ekirwadde nga kijja kukuba nga kisinzira kubanga data mwe bawulira ebyobulamu bwammwe nza mutegedde bagenda kutondawo ebirwadde ng'ebirwadde bino basinziira ku ndaga butaffaali bwammwe obw'omubiri bakola ekirwadde nga basinziira ku butaffaali bwo kikukube nga kikubira ddala ku ggumba ompulira bulungi kati ensonga lwaki bano batunda data waffe yenna oli magulumenu si musiru okugula ebintu ebyo sooka obuuza ekyali kimuyamba kyokugula data wammwe kyali kimuyamba ky'omuzungu ogula data mwakwata ku byobulamu bwammwe sooka weebuuze kyali kimuyamba ki omuzungu ogula data mwakwata ku byobulamu bwammwe yejja muyamba ki kubanga mwe temumanyi bali bazanya mizanyo gyabwe biba tebazanye mizanyo kati feno mbakaddugala okuba nti omukulembeze abaafuga ekiseera abeera nakyemalira ate nga mugwira tafa ku bannansi kimwanguyira nnyo okuteekawo ebintu eby'ekikulanga ekyo okukkiriza bamagulumeru okujja mu bafuula emmese ezigezesebwako gye bayita guinea pigs kika kya mmese ekigezesebwako buli ddagala kati n'abaddugavu mu biseera ebisinga bamagulumeru batugezesaako ebintu ebyo
okuba nti batugesako ebirwadde byabwe n'amalagala gaabwe bamanyi gakola gatya ganaakola gatya galina effect ki gakola gatya mu ngeri yonna esoboka kati bati bakola ensonga ezo era toddamu kirowoozaako nti Museveni era kyakwagaza in fact bw'ofa asanyuka nnyo kubanga bo baagala kendeeza mmwe bazzewo abaana baabwe abalangira n'abazzukulu yenkola bwetyo bweri kati ojja sangayo omuntu nga yeewunzise ng'ekyobuggulu bakugambe nti enkima z'ekkongo ze zaaleeta akalwadde ka mukenya nti enkima naye ng'ate neyakola akalwadde simanyi oba yafa oba gyali yeeyogerera nti bamutuma okukola ekirwadde ekiri bakisookeza luddawa nti bakisookeza mu Kongo ne bakikuba enkima olw'okuba nti faddugavu tulyankuzibwa nnyo tulya nnyo n'enkima n'enkima olwaziya n'enkima nazo ne tusiiga obulwadde bwe kati bwe kaatambula naye waliwo ayina obuwongo mbunga kimugamba nti Katonda yaleeta endwadde eyo muganda wange togeza n'oyimirira n'ovuma Katonda mbu yaleeta endwadde ezo nedda endwadde Katonda ze yasembayo kuleeta zaali mu Bibbuliya gye ziri nakati mu biseera bino tezikyaliwo wabula Katonda yaga nti ensingi balekedde mugiddukanye n'enkomerero mwe mujja ogyereetera ekituufu enkomerero tugenda gyereetera tujja kwesaanya otutya ensi kati zizimba ebyokulwanyisa eby'omukka gw'obutwa Uganda okalaba nti bakakuba ekizuka eki kimu ekyo ekizuka kimu kyomuli ekyo ky'obutwa ekizuka eki ne bakasangula ku mapu n'abali mwenna ne muba baziikirawo ekizuka eki kimu ebizuka ebyo gyebiri kati enkomero Katonda tagenda kulomba agenda kuleeta amataba basaanyewo no mwe kenyini mwe mugenda okuzikiriza ensi abantu beyatonde bagenda okuzikiriza ensi olwaki olw'okuba nti omululu gususse n'ogezaako okkendeeza g'obadde okimanyi kaddugala munnange nti okuzaalako kiruma nnyo magulu meeru n'okubeerawo kukuluma nnyo magulu meeru nti muyitiridde obungi balina bakendeeza bagenda bakendeeza batya 1 wekuleeta enkola yonna ekulaga nti bakuyamba naye ng'enkola yeekusaanyaawo enkola y'ekizaala gumba malagala gonna ge baaleeta yali yakuteeka bakyala bano mu mbeera ebakyankalanya obutonde bwabwe gye bukolamu emirimu gyabwo ompulya bulungi nnyo nti ye bw'omala okitegeera ne bajja bakuleetera abasajja nti ye omusajja nawe tusobola okufundayo bakuyita kutya tusobola okufunira enkola ey'okusala enseke tusobola okufunira enkola ey'okutayirira ku bwereere okendeeza engeri gy'oyinza okufunamu obulwadde ne bukyanga enkola eyo ejja akawuka kaali kakendedde oba abakomole tekabakwata sitiru kaba kabakwata naye bakuzanyira ku ngalabiyo nkuddamu bukyanga batandika okukomola abantu ku bwereere 1 enkola ya bwereere n'eddagala bakuwa likusala amaanyi likendeeza n'amazzigo ekyokubiri tekikuwa garanti nti bwegatta n'alina akawuka tagenda kakusiga ajja kakusiiga lwaki abakomola abasinga obungi nabo babeera balwadde bandibadde tebalwala singa kibadde kiyamba kitegeeza olina kusooka kozesa bwongo bwe tuddayo mu bajjajjaffe bakozesanga nnyo enkola y'ekizaala ggumba oba ey'okwetangira weeri nakati ekyali omwagibuuka mwadda kulya bazungu kyekibaleetedde ebirwadde ebimula bigenda bizunga ekyo nakyo mwagano kitegeera emmere bagirwanyisa ogijjawo entonde Katonda yennyini gyateekawo bateekawo eyaabwe ekyokwebirako weekiri nnyo mangu nnyo sikyetaaga kukola ki tekyetaaga nnyo kuddamu kulaba kuba bw'olya kikyetaagisa nazzikuno ng'enkoko togirira ku myaka egi oba ku myaka egi 3 bagijja ku myaka 3 ne bagifunza nedda ku myezi 3 nkida baddira enkoko zaffe zinnansi ziri ne bafunza gap okuva ku myaka 3 oba ku myaka 2 ne bafunze enkoko ne bagireeta ku myezi 3
kati wano jasanga wero omuntu nga nti ebyayogera si bituufu. Kati kankubuulire eri abazungu bali ku nnono nga beerundira enkoko zaabwe zino ng'eŋŋanda bw'oziraba nga babirunda enkoko zaabwe nga weeziribbo ze bafiidingako ze bakiki bamanyi ekizibu ekiri mu biri. Bano abazungu ekibakozesa ebintu bino, 1 ensi zaabwe bayina sizoni emu ey'okulima. Ekyokubiri, emmere yaabwe teyenkanankana ne yaffe ey'Afrika. Ffe tulina emmere, tulina ebika by'emmere bingi nnyo. Bo bayina ekika kye, bayina ebika by'emmere biringa, bayina omuceere, balina amakolooni n'obummonde. Abazungu makolooni, bummonde, muceere. Amakoloni gava mu ngano. Kati ensi ezirina embeera y'obudde eyefaanaganyizaako ezaffe, z'ensi ezisangibwa mu Asia ne mu Latin America eri, zi Mexico, zi Colombia, zaani balina embeera y'obudde efaanaganako ng'eyaffe. Era eyo osalangayo amayuni gaabwe ayise, muwogo, lumonde, emmere efaanagadde. Era bw'otunuulira, omanyi njagala osooka okozesa obwongo, njagala otunuulire nnyo omuntu ali mu Olulatini omugeraageranye n'omuzungu. They are totally different health wise, structure wise. Baawukanira ddala. Omulatini omugumu nnyo alwawo n'okukaddewa. Lwaki? Bayina variety of foods. Embeera y'obudde yenkanankana ddala ne Africa, n'emmere yanyu yenkanankana ne Africa. Ekitali mu bazungu. Ekitali mu bazungu. Era bino oyagala babe kusomese kubanga mwe mitomo agiwunzika temwagala gikozesa. Mwewuuza waki ba Asian tebakadde wa Asia balina weather yagala kufaananako ddala ya Africa. Balina n'emmere y'ebika ebingi. Balina n'emmere y'ebika ebingi. Ne kati abazungu alina bummonde, alina muceere na ngano. Kyova tebava ku migaati. Ate bw'oli obummonde oba olyanga gasiya. Akamonde ke Uganda akazungu akava ekabaali ne wala gibabulima. Empoma yanjawulo nnyo n'akamonde k'omuzungu byanjawulo. Omuceere oguli mu Uganda gwanjawulo nnyo n'omuceere oguva mu bazungu. N'eŋŋano etesitinga byanjawulo nnyo ku ŋŋano ye Uganda oba eŋŋano erimu mu Africa. Nkuwadde eddakiika emu, akiwakana kiteeke mu comment section. N'ennyama yennyini ey'ente gye tuli e Uganda, okuwooma kwewooma bw'ogiwa omuzungu ayinza obutayagala kudda waabwe, ewooma birala nnyo. N'amata ag'ente ezaffe gawooma birala nnyo ku nte zaabwe. Waliwo agenda ekiwakanya. Omanyi abasiru tulina bangi nnyo. Nakino kankibanyumize. Abazungu abasiru balina emirembe. Abasiru balina emirembe. Tebalina puleesa. Balina emirembe, tebalina puleesa kubanga tebamanyi. Omuntu amanyi abulwa emirembe. Wabula omusiru abeera comfortable nnyo kubanga aba tamanyi. Era tabeera na puleesa. Ne kati gwamanyi oba tolina ddembe, tolina mirembe, era obeera ne puleesa y'amaanyi. Ekitali kati abasiru mu Uganda balina freedom kubanga tebamanyi. Okitegedde? Kati abantu abasinga obungi abazungu eri abazungu abakyali nga beerundira obukoko bwe buno bwennyini, obunyolo, obutoolo, obusoga n'obuganda nga obukoko babulina. Nga n'amaggi bw'otuuka mu supermarket bano baga nti amaggi gano amaggi eggi lya kitundu kya $1 oba lino eggi lya $1. Lwaki? Gali amala agaabwe gano agali genetically modified basobola okuguza tule ku $2. Amaggi agali genetically modified basobola okuguza tule ku $2. Tulebera amaggi babiri mu mmeka, babiri mu ana. Naye nga okufuna tule yagali amaggi g'enkoko ziri bazira ogiguza $50 oba $30. Eyo enjawulo ya ssente yeekulaga obulamu buli mu maggi gano.
kati nebibala bye tulya wano ne mbazungu byanjawulo abazungu bayimportinga bogoya bamujja mu South America abazungu bonna world over bogoya bamujja mu South America ne enima ya bogoya o South America olwokuba nti oli bogoya wali commercial kati bamujja ku nacho bamufula wa GMO akula mangu ekitoke kya musimbye ku kitema tekidda basimba wo kirala kati ne bogoya oyo tawoma kyekimu ne bogoya we Uganda they are totally different bogoya wabano okuwoma ng'atandise okujjako obuki obutolobojjo ze tuita sports bogoya wabano avemu okuwoma buno obule nti bogoya era nga atandise okuwunya nti awunya olusunti menvu ng'atandise okujjako obutolobojjo oye boka lebo tandise okulya nga awunya bogoya ne mu Uganda the moment bogoya ayengira bwati nga lofa awunya nti kati amenvu gengedde kati gongo yagala okumanya Uganda bituufu sango muzungu omwenda nasi ya Uganda agenda kuba endulu sango muzungu omwekisubi wa Uganda ali ku kaenvu akatono bwe kati akalieka akakisubi omuzungu azo gansigenda kudda waffe sango muzungu omwekisubi oba ndizi waffe oya ina akanobwe kati okomwa akali omuzungu nedda lwaki ebintu byanjawulo kati ffe emmere gye tuyina nnyingi olw'okuba nti eri organic embera y'obudde etuwa nti omubiri gwaffe Katonda yagukola nti gwanjawulo nnyo ku gw'abazungu gwe kyovula ne bw'onyiga n'otuggubala tosobola ku misuwa gye tekisobola kuva ne feesi n'ekyuka mbu abadde omuddugavu kati anyusa ofuuse mweru no omuzungu olw'okuba nti tawera omuzungu olunyiga nga gana amatama gafyuka mamyufu ng'emisuwa ogiraba kungulu givuddeyo kubanga si bakitundu muntu neffe bantu oli gino lwaki oli muntu oli gino waliwo boya ayinza okugamba olunaku lwendiro ne bankuba empiso ngenda kufa tambirangako ddagala talwalangako oyo waali gaya agenda nanoga omululuuza n'agatta n'ebbombo n'alinywa n'awona omusujja n'atambula n'agenda ompulya bulungi nnyo mu Africa tulina self medication ng'ate ya habo ng'ekola ekitali mu bazungu omuzungu alina health insurance bamukeberako alinga mmotoka agenda ku service buli mwezi maama ogendayo dimples omuzungu buli mwezi agenda ku medical check up nakijoba ogenda ddi ku medical check up mwannyinaze Katonda yakola omuddugavu chuma kya mu Japan bakya mu Dutch tuli nze simanyi Katonda wonna wooli webale tuwa bulamu omuzungu buli luvannyuma lwa mwezi agenda ku medical check up omuddugavu genda mu ddwaliro jjajja ayisi ng'alwalidde nanga kati nzikiriza mutwale mu ddwaliro naye omuddugavu mwamala gagenda mu kizibu akugante kati ewaffe season ya nsiri nti kangende nyowola giwange n'ebike bwe zinuma ze zimanya ze sibirimu nanyowola ensiri ezimu agenda okumanya ng'alina amaanyi ng'oyagala okakasa kino kati ve Bulaaya ng'omanyidde empewo embeera y'Ebulaaya yonna teri ensiri eziriyo tezirwaza odde Uganda ensiri okulumekeegi olwalya naye ensiri zirimu ababoyi omwezi mulamba nga talwala nezikwata ogwokubiri nga talwala ng'okimanyi nti mu Uganda mwenna muli balwadde just omubiri gulwa ne gutuuka ne gukola nga kati gendako mu ddwaliro musujja gukulumire naye nga amagi g'ensiri gakubaddemu emyezi ng'egi ena nga gakulimu naye nga gw'otambula ku makya ogenda kukola otambula tokimanyi ogwo bayita omuddugavu bali solidi gwe ekyo temukimanyi nti Katonda yali yabawa ekitone
omuzungu buli mwezi ayina ogenda ku medical check up ogendayo ddi muganda wange gwe buuza abantu Uganda oli abeera ensirinde zimuluma ng'ali gumi tetalina gy'alaga kyovula abaddugavu tulina amaanyi lwaki Katonda yali yatukwata n'atuteekako buli kiyamanya tujja kuba n'ebizibu tujja kuba n'abakulembeze abafu tulina okwerabirira kati mu bazungu omuzungu akula lumuzaala gavumenti emusasulira nemusomesa ng'emuwa ssente ku akawunti ye eyina omunoonyeza emirimu owulira bulungi nnyo e Uganda omwezaalidde musomesezza omuliisa omunywesa mpaka ne lwatandika obulamu ekitali mu bazungu nti omuzungu omulimu bwe gumuggwako bamuwa akamwanyi mpaka lwanaafuna omulimu bwe gukugwako e Uganda olaga luddawa oba mu Africa ogenda luddawa you have to suffer mpaka lwofa lwobutwa n'ofa oba toyitukola mulumi totobukola lwaki kubanga mu Africa buli kimu olina kitobera lwaki olina kitobera kubanga ye system gye tukuliddemu wano omuzungu akubuuza wayi Africa mulina ennyumba n'omugago balooza tusula mu bibira balooza tusula mu bibira mulina emmere baza tetulya mulina emmotoka balooza tetulina mmotoka kati bwajja n'akusanga ng'olina ettaka liryo bw'olina n'ebipapula bisoma ttaka lyo ate nga ekoba plot foot nga litomama atandika okubuusabuusa n'omuga nti ennyumba yange omuzungu atandika okkuta n'omuga n'ennyumba yange atandika okkuta naga abaana basomera sente bwezinaga bw'amanyira nti abaddugavu baddala they can hustle ate ne bakola bebayirawo ekitali ku muzungu omuzungu buli kyalina kyonna kabeera abaliyo bwenna 70% bintu biri amabanja lwaki baagala bakipingira mu system eyo yakwewola mpaka lwoliva mu bulamu nga weewoze tebakukiriza gula kintu hard cash no process ekitali waffe tewaffe buli kimu okuva ku ngoye ku mmere ku school fees ku malwaliro masomero buli kimu gwolina okiteekamu ssente ezo oba ozifunye otya gw'omanyi that's the difference kati muganda wange ali eyo njala kugamba ekigambo kimu eri eggwanga Uganda litumala bulungi nnyo naye ekizibu ekiriwo abakulembeze batufuga si bannansi bw'ovaayo kwogera ku mazima nga bakwata nga bakusiba nga bakotta naye ng'ate amazima gandiyambye nabo bennyini bakotta gandibadde gabayamba bwe njogera ku masomero nti mabi mba nkoze ensobi bwe njogera ku malwaliro nti mabi mba nkoze ensobi bwe njogera ku tusereza eggwanga bazibbye mba nkoze bubi bwe njogera nti batemula abantu mba nkoze bubi bwe njogera nti waliwo kittiwamba abantu mba nkoze bubi kati mu Uganda okwogera amazima kikuttisa wabula ate okwogera obulimba kyekiweesa abantu emirimu n'ensimbirako bagaggawalidde lwaki kubanga ye oli omubbi aba tayagala eva kumusanga nti yabbye kijja muyisa bubi alina kuteekawo kintu kimu nti buli avaayo okwogera alina okuttibwa mpaka ddi era kinaakoma ddi okuggyako nga nfundike njagala okwebaza abaana mwenna bobuwala n'abaana b'obulenzi nga pulezidenti bw'akyali mu nteekateeka ye mbasaba muveeyo mwogere mwenna bavuddeyo bapya mbeebaza mwebale temuggwa mu maanyi ne bakuvuma toggwamu maanyi nkiddamu bulaza sisita yonna gy'oli toggwamu maanyi mwogere muinkalejinge n'abapya boogere eyo weponi nno y'amaanyi okwogera kw'amaanyi nnyo kusinga n'emmundu Museveni z'alina nkwegayiridde muveeyo mwogere baganda bange naye nkugamba yogera mu lulimi lwo yogera mu lulimi lwo bannansi banno bakutegere togeza ne weefuutika ku lulimi olutali lwo lwaki omuzungu yatuggyako kyekiyita identification oba okutegeera kwaffe ffe ne tudda mu nnimi ze ne tulowooza nti tutegeera kyenva nsiibanga nkugamba nti abaasoma beeyambisa okusoma
okukweka obusiru bwabwe ye bulangiti gye beebikka. Bw'otunuulira Yusufu Nsibambi ng'ayogera baasala kutwala kutabika ne banne. Kati muganda wange yenna nkugamba va ayogere mu lulimi lwo totiya. Oba oyogedde mu Lusaamya lwe lulimi lwo, oba oyogedde mu Lutoolo lwe lulimi lwo, oba oyogedde mu Lunyankole lwe lulimi lwo, teweefuutika mu China, mu Lujapaani, mu Luki, yogera olulimi lwo. Lwaki? Ensi zonna ezikulaakulanye nga ziyogera nnimi zaazo, so si nnimi ngwera. Ensi zonna ezikulaakulanye zogera nnimi zaazo, so si nnimi ngwera. Ayagala okweyungako okulaakulana alina kujja kuyiga lulimi lwo, so si ggwe kuyiga lulimi lwe, kuba tega kiri kwongerako. Uganda y'ensi ezimu mu Africa esinga okwogera Oluzungu. Visa mufuna ya bwerere Bungereza. Nchitamu Uganda bwe batekwata kisooka ekwata kyakubiri mu kwogera Oluzungu. Visa mufuna za bwerere ogende Bungereza. Okuyiga Oluzungu olufunyemu ki? Okuyiga Oluzungu olufunyemu ki? Kino nkikuddamu. Bamemba parliament bonna bali mu parliament eyo bwe baali banoonya obululu mu constituency ze boyogera mu nnimi zaabwe era nga we yamuwa akalwa nti omusajja ategeera. Abakana muna akategeera. Bamemba ba parliament bonna bali mu parliament bali banoonya akalwa bakanoonyezanga mu nnimi zaabwe mu constituencies zaabwe era abalala baga nti omusajja oyo ategeera kamuwa akalulu kange. Wabula abakolone abafuzi b'amatwale batuteekawo ekitambala nti mu parliament tulina kwogerayo Luzungu. Awo omubaka waako matasobola kwogera mu lulimi olwo kubanga atya nti bajja musekerera. Owava obuzibu ne bagamba muteesateese mu luteeso olwe parliament bwe tavaako mabaati. Bagamba musoga akuba olusoga parliament bwe tavaako mabaati. Bagamba omunyola gy'ateese mu lunyolo parliament tavaako mabaati. Bateesa abasajja boogera ebigambo ggwe naye ekizibu kasita kituuka okugatta olulimi lw'atambe batamuzala nalwo lwewava obuzibu. Ate abo bba baga nti balumanyi bulungi nnyo bwe baffere. Oba okitegedde bulungi nnyo? So kati mwe njala kugamba teweefuutika ku kintu ky'otategeera. Era omuzungu akuyita musiru kino kankibabuulire. Omuzungu yenna okusanga ofuwa Oluzungu agamba laba nnoono. Twafuga amatwale n'emitwe gyabwe twagifuga. Oba tekibuuza nkugenda okibuuze abazungu kibaga abaddugavu. Bw'oba tokinoonyereza genda okinoonyereze bagenda kugamba lumbi ekyeyogera ennaku z'omwezi 22 kituufu. Omuzungu agamba tukyafuga abaddugavu lwaki? Nkwogeza Olufalansa. Gwe n'olowooza nti otegeera nnyo. Nkwogeza Oluberija n'olowooza nti otegeera nnyo. Nkwogeza Oludaaki n'olowooza nti otegeera nnyo. Ne nkwogeza Olujama n'olowooza nti otegeera nnyo. No, ne bw'onoolwogera togenda kufuuka oyo. Togenda kufuuka oyo. Gobadde okimanyi nti waliwo ebigambo ebikwekwa mu nnimi ezimu nga tosobola bivuunula. Kyekiringa Oluganda. Oluganda mulimu ebigambo bye weetaagana mu Muganda kwennyini omuntu okujja okunnyonnyola ekigambo ekyo kitegeeza ki? Lwaki? Wabeerayo ebigambo nga byankizo nnyo byekusifu okubitegeera. Kana abazungu bagandamu abamanyi mugambo abazungu bennyini bannanyini balina ebigambo nga kijja kwetaagisa ennyini kyekikunnyonnyola kitegeeza bwe ki. Naye oli omuntu asoma Oluzungu zimanya no. Olina kutegeerera mu lulimi lwo alwagala ajja akutegeere. Genda e China. Jangu wano wentudde. Oba oyagala noonya agenda okuvuunulira. Oba kwata essimu yo bivunde ku ssimu yo tebaagala kumanya. Kubanga bakyatufuga obwongo bakutta obwongo.
era baseka baga abantu bamanti tuchaba twafuga amatwali n'emitoto agifuga n'ennimi twazo bakujjako obuvubo n'obuddo babukujjako gobadde okimanyi nti oyinza ogenda mu bitundu ebyeggwanga emu nga tomanyiyo wootegera nti bagenda kulya nga balese sefuliya n'obwamba okutemaatema olw'okuba tomanyi lulimi si lulimi kintu kikulu nnyo kana abazungu ebigambo kati naye ate tuli basiru nnyo abaddugavu lwaki tuli basiru embwa zatuwandikira ne dictionary ate nabo bazikozesa bennyini kitegeeza nawe nnyini olulimi lwo tebalwesiga balina bakuwandikira ne dictionary enzivuuna n'ennambula bigambo gye bayita dictionary bagikuwandikira omuzungu oteekemu omuddugavu oteekemu omutuugo otandike ne bagikuguza oyiga olulimi lwabwe kati gobadde okimanyi nti abazungu bamanyi amateeka g'ensi zaabwe era omugwamu ng'omumanyi ajja kulizoninga lwaki bafuna sensitization babasomesa constitution za n'amateeka bagamanyi asobola n'okweyimira mu kkooti neyeewolereza yekka nga teyeetaaze looya ne gavumenti eyinza omuwalooya ayimirira mu kkooti neyeewolereza yekka akusomera n'etteeka nga n'opoliisi tawulira nkootteeka jangu e Uganda mu kkooti omulamuzi akubuuza omanyi oluzungu nti nedda nga baleeta omutaputa nga atandika kusini mu Uganda singa amateeka bagasomesa mu Luganda singa ne kkooti ziramula abantu mu nnimi zaabwe tewali muntu atandisobodde kweyogerako mu kkooti kikiriyo buli muntu yandibadde asobola okwolonako ng'ayogera kyamanyi nebino simanyi yowa ona yowa loodi simanyi ani loodi ayambadde biwigi byagundi ayambadde bigoye byandiga byataddeko loodi yowa loodi yowa ona his worship byataddeko ku mutwe kati yakotadde wali naye yennyini akutiisa asooka n'ateekano bugalubindi bwati n'ateeka bugalubindi nabuteekano bwansi n'akulengerako n'ateekako kiwigi waggulu wali n'asiba buno butayi bwawe buno najja n'ekigandula n'atuula kati ekyo kyokka akakabonero kakutiisamu abali mu kkooti nemwe temwasoma psychology w'abazungu abazungu babbi kino kiwiigi nabuno bugalubindi nagana amagandula bino byakutiisatiisa buli muntu yenna ali mu kkooti nti oye kamala byonna naye nga womanya amateeka teye bwekiringa ebagandi simayo omusirikale waba tali mu uniform so sitasobola kuba sasani yakugamba omusirikale waba tali mu uniform akuba essasi naye mwana embwa zaatubuza nedda bajjajjaffe mwatukola bubi kankubuulire abantu ekibatiisa mu kkooti oyo yowa worship ayambadde bugalubindi wano n'akateeka wano n'ateeka ku kino ekigundi kino ekiwundu n'ajja n'egganduula nakana akataayi boyibo lyawali mu kkooti n'atya byagenda okusomesa abisoma biri mu kitabo waliwo ebiri just nti bano bateekako ebintu bibatiisatiisa kino bano abasirikale Museveni bali mu campaign yesibye akakookolo eno ataddeko ekyambe eno yesibye ebbomu eno aliko ennyondo eno akutte ekikombula eno ataddeko elementi tomulaba kati noga oyo wakabi the same person yo abijjeko olabe is nothing ndozo kitegedde okitegedde
tubadde mu kampeni nga musajja abambadde n'esibye naali yeemiimye tusobola namulaba akutte n'emmundu nataddeko ebikompota simanyi magazini azesiyo onesibye olujegere lw'amasasi ebyo byonna byakutiisatiisa abijjako olabe ye muntu yogu ye muntu temwita balina njawulo bafominga ebintu ebikutiisatiisa n'obanga ogenda kutya n'akugamba ekigambo mu mateeka ng'ekigambo oba kigye mu Luganda osobola okitegeera ne kati akugamba ekigambo mu Luzungu nga kikusike nogaha era nzise oba kati kino kyeki ekyo kyonna kukuumira mu busibe bwe tasobola kwewozaako nakweyogerako nakutegeera kikintu kituufu omuzungu yatutuusa so buli omu gy'oli fuba nnyo okutuuza omwana wo omubuulire ensinga bwetambula omulambike bulungi nnyo newankubadde tuli mu kunyirizibwa okw'amaanyi musomese abaana bammwe abalabe babe be baani nkiddamu musomese abaana bammwe abalabe be baani mugebaagala eggwanga lyabwe mubayigirize ennimi zaabwe mubalambike ne mu njogera yaazo nkiddamu buli otula n'omwana wo n'oba nga mwere musomerere ebbeeyi fuba okulanga omwana omulambika mu lulimi n'okumubuulira olulimi balwogera okusinga omuleka akyame tagenda fuuka lulimi luli tagenda fuuka bali kye bali olwo bakuggyako okutegerako ne togenda fuuka ekyo tutandika okugula obwongo n'okutegeera kitegedde bulungi nnyo nga nfundikira akatambi ka leero njera kussa muganda ngenda gy'oli buli kyokola kikole bwangu ng'okyalina obudde okufa tekulaga kola buli kyolina okukola okufa tekulaga leero njogera nammwe basobola bagamba enkya nti yayiseemu ate mba ngenze oye Katonda kola buli kyolina okukola kikole mu bwangu gwe buli kyomanyi kyolina kikola kikole mu bwangu okufa tekukola ki tekulaga mutuuze baana bammwe mbabuulirire bayiga obuntubulamu obuntubulamu kintu kikulu nnyo ate bwa bbeeyi obuntubulamu kintu kikulu nnyo ate bwa bbeeyi singa ennese netambula nga sisitimu Museveni bwagitenga buli muntu mufere tugenda tutuuka nga twali kintu gotakyasobola kwesigadde okukola ekintu kyonna mu ggwako kuba buli mwojja kuba omwekengera tuddeyo kuno notusomesa abaana tuwabuli ekyo ekyokukola ensiba mbi edira mutere njagadde ofundikira akatambi katujja sinkana ku lunaku lwakutaano mukaba 9 ekya kampu mulemu mweraba